mulungi atulaba nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba amanya n'eddoboozi nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema njasooka mbagaliza omwezi omupya omulungi tuyingire Desemba omwezi ogw'ebikujjuko era nga guno omwezi guba gwa biseera biri nga covid taliiwo guba gwa ndongo basama kuyingirawo naye kati ebintu byakyukamu so ebintu bisigala anti muwulire ekituuseewo naye nga mbadde nkyabategeeza nti saawa zino abasama baba bayingidde mu ggwanga tuba tweyagala bweyagazi naye kati ebintu ensi yakyuka etambulanga bw'ogiraba nze Habiking Uganda nno olwaleero tuli mu kisenyi wano mukyalo ono ffena twamulabako emabegako awo twamukyalirako wano n'atunyumiza embeera gy'alimu nga bulamu si bulungi kwegamba aye ne tudda last week mwatulaba twali wano ne tubaako obuntu obutonotono bwe twamuleeterayokko okuva eri bannaffe abasinzire Boston ku lunaku lwa Thanksgiving ne bagabana naye kye twasobola okubeera nga tumuleetera nga we wabiraba olwaleero no tukomyewo ebbanga lyembadde mbaweereza shows zonna zenze nga nkola stories zonna zenze nga nkola mubadde muwulira Cashin Business Consult tubalazeeko awo video ng'abaana batambula aba Cashin kati n'olwaleero ndina aba Cashin ndina omukulu Abduke ndina omukyala Daisy era nga aba Cashin bano bagambye nti tetujja kusponsoringa busponsorinze Habiking Uganda as a YouTube channel naye ate katulina n'okukwata ku bantu nga bano tubayambeko kakati tuzze wano n'omukyalo ono tumulabe tamanyi bye tumuleetedde naye era ye yesunga kasitanda bako amanya bamanye birungi bizze naye era nga mumanyi tuzze tuyamba abantu bangi omukyalo naye aba yeegasse ku family ze tuzze tuyamba ffe bwe tuyamba tetukuvaako tumuyisawo ebbange tontono tukuceekingako tulabe obulamu bwe buli kuba omuntu atatambula era tumanya bijja kuggwawo era tuba tulina okufinding ewe engeri gye tugezaako okuyamba paka ng'ofunye capital awo ofuna capital tuba tumanyi kati obulamu bujja tambula so katusabe bino bye tuleese bitambuzeeko ebbanga tugende tunoonye capital. Alright, maniriza nnyo mwebala abasubscribinze abasharinga ekintu kye mukola kya kabi nnyo kansoke mbuze ku mukulu ono mbuze ne ku mukyalo ono ate tulyoke tubuuze ku mwenye atulese wano omukulu gamba oti yendi sebo gye balekosebo otya covid engeri abantu bakulabe kanjeko akantu kano ogamba otya yendi sebo weyanjira abatulaba abampita Abduke nga nkolera Cashin Business Consult era nga tubaagala nnyo. Okolanga ani ku Cashin Business Consult? Nkolanga data entrant. Ya ni oyo. Ya yambako oba abakola process za passport. Okay. Processing a passport. Mwabera computer nga muzitigatiga. Yesewo. Zanyo okulaba. Yesewo. Abakulaba kwa Biking banyonyole ku Cashin mu bigambo bibiri bisatu. Cashin kitongole kitwala abantu wabweru naddala abawala n'abalenzi Saudi Arabia ne Qatar ne Dubai naye kati saawa zino kyetuyinawo tukize okukyalira ku mukyalo ono tulabe engeri gye tulina omuyambamu ne Katonda nga bw'alina tuyamba. Kale mama ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Naye mask oganyo jijjako. Sisa ajijjako obulwadde batugambye nti bwakomyewo. So tulina kubeera begendereza nnyo. Mbulu noyenja gadda ajijjako. Ya naye gwe ne otajijjako. Amanya gaffe eri abakulaba. Tuna mukamera. Amanya gange nze Daisy Star. Guyinza okuba omulundi ogugwa ogusooka okuwulira erinnya eryo. Erinnya Star tuliwulira naye kakati gwe Star gwe tusooka okuwulira Uganda. Daisy ogamba otya? Ndi bulungi nnyo ssebo. Lwaki oli wano? Nsanyuse nnyo okuba nga ndi wano olwaleero nga nsinzidde ku Cashin Business Consult. Tuzze okukyalirawo omukyalo ono. Emboozi ye twagiraba ku Habiking Media oba Productions nga tulaga embeera gy'alimu ayina abaana nga mulimu n'ono waliwo omukulu asingako kwono n'omuto abadde akyayonka. Twalaba embeera ye ne tusalawo tujje tube nga tusobola omuyambako okutambuza obulamu. Era mu bintu bye tumuleetedde leero mulimu emmere
mulimu n'akasente akatonotono akasobola omugulirako ebintu ebimu byatasobola okwetuusaako mu budde nga buno naddala obudde obw'enkuba aba tasobola kutambula genda wabweru okuyiiya kati mulimu omunnyo mulimu sabbuuni ebintu bwe bityo twebaza Mukama olw'okuba nti ffe atuwadde obulamu tusobodde omukwatirako n'abantu abalala abali eyo nga musobola okuyambako abantu abamu abalinga bano ayinza okuba nga si ono naye waliyo bangi bali eyo ng'osobola okubaako ekintu ekitonotono kyokola ki ky'omuwa kiba kintu kya Bwakatonda okuwa abantu bwe bati bagamba a giving hand is a blessed one. Kubanga era Katonda yabatuteekamu ng'akimanyi nti tugenda kukola ki tugenda bayamba kyova olaba tuwa obusobozi n'olwekyo kashini ng'enkola yaffe bwe tulaba sitole bwe ziti tugezaako nga bwe tusobodde okubaddukirira. Mwebale nnyo ekintu ekimukola. Kale nno tukyagendera mu maaso kakati ndina omukyalo ono bannaye tumumanyi naye era ngenda musaba olwaleero ebintu bino byagize ngenda musaba olwaleero dde mwatu yanjulire ogamba otya Christine wange. Ndi bulungi nyamanya yenze Champiire Christine nsanyuse nnyo okubalaba nga muzi Champiire Christine n'oluga Kabale n'oluga Ntungamu n'oluga Mbala mbeera Kyenjojo tuzze owulira otya ng'otulabyeko tolaba n'obwensanyuse weesunga olowooza ki kye tukuleetedde nange simanyi agenze n'ayogera ebyalo luli twali wano ne bakwano baffe aba Boston be twali tukiikiridde ne babaako be bakuwa tetunaweza na wiiki yaweze nga tukomyewo owulira otya nga tukomyewo ndowooza katutegedde abalasita tetuli bayaaye kituufu naye wankubira omukyalo nno yankubiranga naŋŋamba nga temujja ebintu byammwe nze kyova olaba ne mugamba sookaka nenkunnyonnyole omanyi okuyamba kuteekinga time olwo n'abalinda emyezi 6 ng'ebintu kuba mubikuŋŋaanya bukuŋŋaanya mpola mpola omuntu ayinza okuba ayagala kuwa kinene naye nga tasobola kikwerawo olunaku olwo so bagula ebintu ebyo mpola mpola ng'era bwe nali mugamba ku simu nti abantu bano basigala bagula ebintu ebiwera ne tusobola okujja so bano be nasookera ddala okugambako nga n'aba Boston tebanatusindika wano tetugenda kwogera bigambo bingi nnyo ebisigadde katubyogere nga tukwasiza obubaka bwe tuleese kale nze Habiking Uganda gwaliko subscribing akadde kanyige ate tugenda basaba mutwegateko ne tiimu yange nga bwe tuzze omukulu Julius wali driver waffe Quills ku kamera yakomyewo avuddeyo mu lusirika mutwegateko ate tusobole okuleeta ebintu bye tuleese tovaako. Sijuli tata olwaleero kuwa matendo kusinzo liwamanyi erinnya lyogwe lyamanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi byewansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise ekyo sala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ŋŋenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kalirimbe nga bwensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda
kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda olina manyi oli wamanyi ayi Katonda yegwe Katonda ateka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina manyi abali batalina ssubi wabawa essubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi yali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina manyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga wensinza kubulire mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi ayi Katonda kanyimbe nga wensinza oli wamanyi ayi Katonda kubulire tulaba tusomba ebintu by'omukyalo ono Esanyu ayina lingi libayita ery'omwoki wagonja lino kalisingako awo ate ne bitubirese nabyo omukulu Abdul K omulaba akamwenyumwenyu tekamuvaako Kyala Daisy naye akamwenyumwenyu lwakuba akakwese masiki naye tetulina kyakukola tulese ebintu nga mubirengera era maama ono oli mwawulira abaana tebalina mifaliso naye kennyini nyumba naye ekyabulamu naye nga bwe tuyamba abantu abasinga obungi maama ono era tomanya tuyinza n'okubeera eyo oli n'agamba naye mu mukyalo ono nze kambeeka kamufuneyo kateni ey'okumulyango wala ennungi kateni nazo kyeziti tomanya kuba ebintu omuntu yeeyama n'agamba nze njikanjiye ebisigadde naye katulwane tulabe ng'ate tutandikira awo owulira otya? Nsanyuse nnyo. Osanyuse? Nsanyuse nnyo. Mpozi oli munyakole? Mukiga. Abakiga bakola batya nga basanyuse? Nemutereeza buro. Tuguruka tuzina. Nemuguruka temuzina naye kiri wano kyalo nyankole naye kakati gwe kitagulu nga kyetaaga amaanyi kati gwe sample nga just yawo naye kuba kwa kitagulu kirimu amagulu n'emikono kati nkole kitagulu nensituka nenzi ate tutaguluddemu katono mbadde njala kulaba emikono gino ate emikono kati nga kukolamu omukono nga bwokubamu negala amagulu ffe babo ffe tuli bantu bakuwe space tutagululamu awo tulabe katono twesiire ina ensonyi ate obeera eri mu kibuga oba siriyasi nnyo awo mba musirise mba siina na byenjogera mu kibuga sisobola kwogera mba nina ebizibu byange anyway baba n'abakashini we bati bebakoze mugugu bagitutisse nga boogiraba bannange nsiimye nnyo okugiraba Mukyala Daisy wuuyo Mukyala Daisy badde nkusiima neyanziza neyanzeegeke byemukoze nsiimye nnyo ate nsanyuse mwebali kumbeerera ate kubeera nga munyamba nga munkwatirako ku baana kati ebiseera ebisinga luusi nali neebuuza kati bano abaana ngenda bakola nti naye kati tandise okubeeramu essuubi nti mujja kunyamba ate Katonda ajja kukikola te basabira Katonda bakuume babeere mubeere balamu mufune obulamu nange nsanyuke kubanga bwe muba basanyufu nga muyina nange nja kubanga nfuna Mukyala Daisy katutandikira awo engeri gye basoosewuwo nga maama kubanga kati naawe olinayo omwana naye oli maama ogenda kuzaala olina ozaala abaana abaana ab'omubiri bona baba baana sooka obe ebigambo byotuwanga maama omukyalo ono omusanze otya embeera gy'omulabamu wuuyo omukono alina gumu kumpe ate talina ngalo alina olugalo lumu nsi bwe kiri
omusanze otya mu butuufu siina na bigambo byenyinza okwogera okusinziira embeera omukyalo ono gy'alimu. Ampadde nonno nze anyongedde n'amaanyi, anyongedde amaanyi, anyongedde simanyi liringa bbanja eryokwongera okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa, kubanga kati maama ono ssaawa zino alina abaana 3 ate nze okusinziira ku mboozi gye tubadde tunyumizaako katono kiraga nti ababeereddewo ye yekka nga talina musajja. Abasajja ebiseera ebisinga bamanyi okudduka obuvunaanyizibwa, naye kati omukyalo ono ffenna tuwadde ekyokuyiga, koobe musajja koobe mukazi koobe simanyi buli muntu yenna muyigire ku ono. Omwana bwati bw'abazze mulabirire bulungi, tomusuula tomwejjaako. Abamu balina n'emikono 2 balina amagulu 2 naye babasuula ne babalekawo. Naye maama ono asobodde obakola ki? Abazadde abakuzizza alwanye nabo. Ffe tuzze kati naye abaddewo emyaka gyonna okuva emabega. Abaddewo. Ffe tetusaana kwewaana nti tulina kye tukoze, nedda tewali, kubanga gy'avudde si ffe, abaddewo ate era abadde agenda kusigala ng'atambuza obulamu newankubadde tubadde tetukoze eki tetuzze. Naye twebaza Mukama nti naffe atuwadde omukisa okukwatira wamu n'abo abamukwatirako, naye bye yeekolerako naffe katwongerewo katono. Maama ebintu bye bino bye tuleese, abaana tebakyasula wansi, bagenda kwebika bulungi, emmere omunnyo bambi. Kansubira osanyuse, naffe tuli basanyufu nnyo katono nnyo, naye bambi tusaba otandikirawo mpolampola. Karenti kano muyinza okuba nga mulimu katono naye kayinza okutambuza ku ng'omwezi ogumu oba biki oba ebintu ebirala by'oyinza okwetaaga nga tetubireese. Kiri mutu kimanyibwa nnyo. Oyo nno ye mukyala Daisy nga ye yakwasaganyizza ku nsonga za Chaite era obaka obulabe yaabwe mutise. Mwebaza omukyalo oyo ku lwa Kashin business consult. neyanzeege nsanyuse nnyo. Ebbaasa oginywezezza togita? Eno sigita kati. Wajja poliisi nsooka kudduka nayo. Eno sigita kati. Kale mukulu Abduke oli taata olinayo abaana? Nninayo abaana. Bameka? Omusajja tabalirwa nzaalo, naye amagezi ge mpa basajja bannange nti mulabirire ku baana, mulabirire abaana akakatono k'ofunyeewo, sharinga n'abo abaana, kyonna nga bw'osaba Katonda asobole okubeera nga abalinyisa waggulu okusingawo. Ng'omusajja omuzadde bw'osanze omukyalo ono n'abaana, kiki ekisoose okugira mu bwongo? Ekisoose okunzijira mu bwongo nsoose gamba abeera waatya era abeera naani. Nensooka mpuliramuko ku nnaku n'oluvannyuma ne mpulira ku ssanyu ekitiibwa nenkiddiza Katonda nti Katonda yabaddewo okujja okundaga omukyalo ono oba okutulaga okusinziira ku bukiripusi bwe tuzze nga tulaba ku page yo. So nendaga nti at least nange akatono kenyina katukagabane n'omukyalo ono, era nsuubiza nti mune bwe tunaaba tuzzeeyo nga bino biweddewo ne bwe banga tebinaba kuggwawo tusobole okubeera nga tumusapootinga. Kati so amagezi amalala gempa abantu abatulaba nti bw'olabanga omuntu ng'ono nga teyeesobola oba ng'omusanze wonna w'omusanga baako ky'omuwa, naye tokiwa ye, kiwe Katonda, nga tomanyi ki, nga tosuubirayo ky'oyinza kusuubira mu ye, wabula ddiza Katonda kuba olw'ensonga gwe osingako yakuwa amagulu n'emikono. Mu mayiba gaabwe oba ogaba ate totunuulira nfuniramu wa?
yes era bayibuli yemu yegamba nti omukono ogwa kkono guleme okumanya ng'ogaba ekivunula mu ekyo nti tolangirira lwakuba nti omuntu ajja kujajinga agambe lwaki bali mu kamera omuntu omu bwebale nnyo kankusali n'ekirimu omuntu omu yatugamba lwaki muyambira mu kamera kati ne mugamba kati ffe tuyamba tutya ffe tetuba na busobozi nze ng'omuntu abiking siya na busobozi wabula mmwe abalaba mu kamera ate mmwe abavayo ne muyamba so ffe our message is to reach out okitegeera ate ne tugi exposing eri abantu ne bagiraba ne basobola okubeera nga bayamba so singa tetwateeka mu kamera ate temwanditegedde era naffe abakashini tetwalitegedde era twebaza nnyo abiking olwa page eyo oba lwa channel yo so webale nnyo webalire ddala katonda akwongere byonna by'osinga okwagala kale kashin business consult esangibwa wakaliga ku Ssekabaka road nga yetuteekamu ssente lwaleero kyedomodde bweti bwekikoze yeewo omubiri nga bwayogera mu luganda lw'ensangi zino tuli wano akatatekeka okolinayo okay ku lwa Kashin business consult mba tubaaniriza mwenna abawala abayina emyaka 21 okutuuka ku myaka 35 ng'oyina enanga muntu jangu tukutwale okyuse ku bulamu bwo okole weekolere ove kukusabiriza bakukulingiriza abantu abalala bye bakola jangu ogende okyuse ku bulamu n'abalenzi ng'osobola okukola emirimu nga cleaner waiter factory helpers security guards ne drivers naawe osobola okuyitirawo tuli kumpi nnyo ewakaliga ku Ssekabaka stage wotuuka ku Ssekabaka stage oba otuuse waliwo ekipande kinene kiriko Kashin business consult otambulawo katono nnyo geeti esooka ya black ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kuba otuuse ku kampani olinayo sister ayagala ogenda ebweru ewaffe twakulanga tuli bavu tetwasoma ffe temina ndagamuntu tuziina kati ate sister aba asobola okugenda tasobola kwogeramu yadde hawayo awe yasobola ogyogera naye tamanyi nange muntu aliyo ngenda kulunguusa mu nyumba otya Christine yagala kubeera otya Christine nga tusiibula tusooke twebaza abatulaba kubanga nabo bashare bakola omulimu gw'amaanyi okusharinga video zino nezituuka mu bantu ab'enjawulo tuyinza okuba nga tetukomye wano ng'ate wayinza obaayo omulala akulaba oluvannyuma aye naye n'abaako kyatubuuza nitumugamba akatwetaagayo capital oba twetaagayo kino tusooke twebaza abatulaba weebaze n'abakuyambye bakashini nabo beebaze tumalirize bona we bali abandaba bamanyi nga nze Kyampire Christine nsiima nnyo abandaba abampa obuyambi oba abansaasira ne bagezaako okunyamba okundabirira mbasiima nnyo ate nsiimye nnyo n'abantu ab'ekitongole kino abazze wano mbasiimye nnyo omutima ogwo tebajjako nsiimye ate ndi musanyufu nnyo osiimidde ddala naye oluganda lukusumbuwamu oluganda singa lukiga singa kati tabula olukiga olukiga bagambire mu lukiga bagambire ngwenki onaabasiima munonga bwenu bakashini basiime bakashini manya abakashini olukungambira kashini nimwenda kungambira oti bigambo gy'oluzungu kananza agamba oluzungu ninye lumu olulimi tolaba nkyogedde emirundi mingi kati ddamu tugenderaawo weebaze mu lukiga abakashini oba bakiga oba banyankole mbasiima munonga n'abasiima kandi nashemererwe munonga habw'obuyambo obundi kuli obubandeetera kandi nimwe abiina kimwe naye abali kubasa kushobola kugira nkumwanyamba nabwe ninsiima nshemererwe munonga mwebale mukama tumugambe abawo omukisa mu lukiga mukama abawo omugisha kiri wano tusibule bannaye neyanziza nnyo nebaza katonda olwa boosi waffe Mr. Timo ne Madam Joan katonda abawe kye basinga okuyaayaanira
n'ekirala nsaba Katonda yeebale neebaza Katonda okubawa omutima ogwa zaabu kuba bayambye abantu bangi bambi nange nga mwendi era twebaza Katonda olw'okubawa omutima ogwo ogwa zaabu byebyo byange. Nsigadde nga nze Abduke nga nkolera Kashin Business Consult. Mbagala nnyo. It's okay. Nsooka kwebaza Abi webale kutambuza obutambi bwe buti mu bantu mu nsi. Twebaza Katonda olw'ekisa ekyokuba nga yalaba Kashini n'agiteekako ekisa ekyokukola ebintu bwe biti. Bangi balina naye tebabikola. Naye Kashini Business Consult mwebale nnyo, Mukama bongere ate mwongere n'okugaba awalala kubanga a hand that gives is better than a hand that receives. Naye nga tusanyuse nnyo kubanga tuzze wano okukyaliro n'omukyala aviira ddala eyo ewaffe wala naye kye neewuunya wava otya ekyenjojo okutuuka wano mubuuze mu Lukiga tolumanyi okalugoota kyenjojo okuyija Kampala. Kabanjawo nkyajja omwana najana naza kutayayira braza wanje akaba nabeera kyejego tukunayikira nkaguma nimpira abantu bali kuja nkonka Kampala n'ekibuga kyangu nguwazayo ngu n'emmotoka nizikutomera ngu ni nyingi nagira kantembe emmotoka nze kureba Kampala tukunatembera mu basi nayikira mu basi yampisa kunwe banteeka aheru nasitama natanga kureba Kampala hata abantu kubagumiza ni banda bamuhanda bampesede kunalebe na gayina na rundo wa boda na mjanti ntwaroze kunyereka za roje ziri mpanjise wanyama na nyama kuna taye na bana nashanga nyine mitwaro eta kanta kazikwata oga na jirati ncharuga muno jana igwa na nyana abone sete na gure simu na shemererwa na gati ncharuga Kampala afana no mushija nazara umwana nawe yamara yafana no ndivyo naza kati namazire kuzara ababere kale mwena abatulaba Mukama abawo omukisa nawe Mukama ayongere kuko ali mwogedde ku biki kubanze badde nseko kakati atugambye nti we yali akyali omuto yali alina muganda we ekyegegwa muganda we namugamba nti Kampala kibuga kinene nawulira nga ayagala atuuke mu Kampala ekibuga ekyo ajja atyo olwo n'alinya baasi bwe yatuuka mu baasi nemuleeta mpaka Kampala bwe yatuuka wano mu Kampala ne bamuteeka wansi n'atuula n'alaba ekibuga n'asanyuka bwe yalaba ekibuga ng'atudde ku kubo abantu bayitangawo nga bakola ki nga bamuwa ssente bwe waziba n'agamba owa boda ntwala mu lodge nfunawo okwebaka n'agamba nankutte ku ssente mitwalo 5 sidda mu kyalo kanvere wano nafuna omusajja asooka nazaala abaana omusajja n'afa nafuna omulala naye kati yamaze okuzaala takyaddamu kuzaala. Mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza Mukama bawo omukisa. Nze Daisy olwa Kashin Business Consult musubscribinge mulikinge channel eno musharinge Happy King. Olwala tugenda kukwata ng'osalako enjala tulabe. Okay kale bwekityo bwekitambudde mwebale nnyo mwebale ddala aba Kashin Business Consult nagambe nga Daisy bakutegeezeza basangibwa Wakaliga Ssekabaka Road oluwedda ku Ssekabaka Road bwe paba ekipande kiri waggulu wali kinene nnyo bw'okirengera ofiisi zaabwe awo ezisangibwa enkola yaabwe ensimbi ate nze mumanya bikingi mbadde nga ku kyano kuno nga sina muntu gwennanga nsponsoringa olw'ensonga njala nnyo okumala okukola research njala nnyo okukola n'abantu nga bakwano bange wabula nga nsiba business partner naye abantu bano sibasanze si bantu babi olw'ensonga nti buli muntu gwensanzewo I became part of them
so kati wali ntuuka Daisy n'akwaniriza Abduke n'akwaniriza abalala bonna twebaza Mr. Tim ku Ssenyonjo ne mukyala we mukyala Joan Mukisa Ssenyonjo olw'okubanga mulina omutima omulungi wabuke weba business bamininga business olwali bwe lutuukira basaaga kwegamba abantu bwe batyo ate nga babosi bazibu nnyo bakusanga tusaba Katonda abongere omukisa abagabirire kyemulina singa kyali kimala singa temukyakola naye tosaba mukole n'ebinene ebisingako awo tulabe ng'era mwongera okuyamba famire nyingi eziringa zino tujja kwebaza omukyala Olivia UK mukyala Olivia yateredde yatugambye akomyewo wetuli nowandonga bwe mbasiibula omukyala ono yesala njala naye bano tebusobola kwesala Victor kakwata ku kashuti kuwakirabanga nako awo no yesala njala nga nange bwe mbasiibula tusobodde okubeera nga tumufunirayo omuceere kawunga omunnyo ebijanjaalo emifaliso blankets tuli mwala batwameetera ne ku masuuka ate ntumuleeta n'emmere so kakati ekigambo mmere ekyo kyo Christine kyekyo emmere kiwedde si bwe kiri mukya Christine so kakati bwe tuli wano twetaaga capital yagamba singa bafunyeyo capital n'afunayo akaduuka akatonotono mwasobola okutambuliza ekintu so katusabe anaaba tukwatiddeko ku nsonga ya capital naye tunamba tufunyeyo ku ssente ntugulaagulayo ku bugoye obw'abaana nabo tujja kuba tumuyambe buli omu kyasobola kyatuwa okuyamba guba mutima osalawo obusazi ate era bagamba emmeeme egaba egejja so tugezeeko okulaba nga tuyamba abantu tetukoma Christine yeka kubanga batebaddwayo abeetaaga obuyambi so muganda nga Abduke nga bwe tusabye tugezeeko okulaba nga tuyamba abantu bano wabula nga sinasibula nakyembadde sibabuuziza embeera eno ekuwadde kyakuyiga embeera eno empadde ekyokuyiga ekyokukola ennyo n'okubeera n'omutima ogw'ekisa ogwa Katonda kubanga twetaaga okuyamba abantu abafaanaganako bwe bati ne bwolaba oli nga si mulema ng'ono naye nga yeetaaga obuyambi muyambe ate omusabire kuba ffenna tufuna okuva eri Katonda naye buli w'omusabira era afuna omukisa ogwo ne wabaawo amulaba n'amuyamba so mu nsonga eyo nsaba Katonda amukuume n'abalala kati engeri gyatugambye nti yeetaaga capital batandikirawo naffe we tujja okubeera nga twengerezaako. Daisy, embeera eno ekuwadde kyakuyiga ki? Embeera eno sina kyakuyiga kyokka naye nze nebaza Katonda kubanga nze ndi bulungi nnyo ate era ndi mugagga, nina obulamu obulungi, ntambula, nsobola okukola, nsobola okudduka. Kati kwegamba buli omu waali yebazenga Katonda, buli muntu, buli omu mu mbeera gy'alimu tuyige okwebaza Katonda, ekyo kyenyizeemu. Kale ngenda kubanga mbasibulira wano baganda bange mwenna abatulabe tubadde ne Cashin Business Consult ngoye batune basobodde okubeera nga batuyamba abayamba omukyalo ono Christine ate nga tukyali nabo bajja kubanga bongera okuyamba abantu ab'enjawulo be tubaleetera. Mumanyi ffe tustikinga nnyo ku charity kubanga tumanyi nti abantu bangi abeetaaga okuyamba tetusobola bayamba bonna naye tusobola okuyambako abo be tuba tusobodde okutuukako. Quills Fraternity ku kamera yakibaddemu ng'akikwasaganya abadde atubuzeeko Mikolo nga gimuwuuba naye tuli naye abadde dimu gyeja studio 1 gimutwalaganya naye kakati tuli naye mwalabeeko kasitola awo ketwabatereddeyo naye yatuleeta yawo omuzungu n'atuyamba mu ngeri ngeri. Julius nga bulijjo driver ate nga naye olumu kamera agibaako n'agikwasaganya bulala nnyo. Ndowooza kambasibuli wano Segawa Ikata sinza kwerabira kutumirako aba St. Paul Anglican Church USA Boston namwe tubatumiddeko nnyo. Ngenda kusaba atakumira mpeera abankumire twongere okuyamba abantu tetujjanga okwo. Mbere bulungi mwera.